إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Abalungi abatulaba nsaba mukkirize tubeere nga tulaba omusomo oguyitibwa sujudu sahwi, okuvunnama okw'okwerabira. Mu ssala omuntu asobola obba mu ssala naye n'abaako ekintu kyerabira, n'akola ensobi neyeerabira oba n'abuusabuusa, akola atya? Asobola obuusabuusa era akazaasadde, abaffe ensadde 3, nsadde 5, oba n'aba nga tabuusabuusa wabula akakasiza ddala nti nsaddira aka 5. Abaffe essola givaamu buvi n'abiddamu bupya oba tetugenda okulaba. Tugamba essola mu mbeera eyo ey'okubuusabuusa n'okwerabira togivaamu wabula ovunnama, oluvunnama olwo era oluvunnama olwo luzibiikira ekituli ekyo ky'oba okoze eki, ky'oba wayongeddemu mu ssola. Tugenda laba ensonga lwaki tuvunnama ezireetera obuvunnama olwo olw'okwerabira. Assaahu kitegeeza okwerabira, okuvunnama okw'okwerabira, n'oteeka ekyenyi wansi n'ovunnama olw'okwerabira. Naam, tutandika lwaki omuntu avunnama oluvunnama olwo olw'okwerabira. Ensonga esooka, idha zaada al insanu fi salaati rukuu'an aw sujuudan, omuntu waba ali mu ssala n'ayongeramu okuvunnama. Jukira okutukutama, for example, tukutama omulundi gumu, si bwe kiri? Omuntu agamba Allahu akbar n'asoma alhamdu, wagimala n'ateekako essula endala, wamala n'agamba nti Allahu akbar, n'akutama n'ateeka emikono ku maviivi ng'akutamye bw'ati, n'asoma subhaana rabbiyal azim. Katugamba amaze n'agamba sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd, n'amadamu Allahu akbar, n'avunnama era n'akutama era nga tamanyi, nga yeerabidde ekiva mu kugenda wansi, n'abaako ekintu kyayongera mu ssala, oba n'avunnama emirundi 3. Jukira tukimanyi bulungi tuvunnama emirundi 2. Omuntu wava waggula n'agamba nti Allahu akbar, n'ateeka ekyenyi wansi agamba subhaana rabbiyal a'la, wama n'avaayo Allahu akbar n'atuula n'agamba nti rabbi ighfirli, wama n'addamu Allahu akbar n'ateeka ekyenyi wansi subhaana rabbiyal a'la, wama n'avaayo. Kati bwe yeerabira n'addamu ye n'avunnama emirundi 3 Allahu akbar, n'avunnama ogwokusatu subhaana rabbiyal a'la, n'ajjukira nti bannaaye nvunnamye emirundi 3. Tugamba agende maaso n'essala, naye bw'amaliriza akole ki? Avunnama oluvunnama olwo olw'ensobi eyo gy'akoze n'okwerabira. Ensonga emu kasita kuba nga oyongedde mu ssala, oyongeddemu, osobola okuba nga oyongeddemu era akannamba, subuhi ala aka 2 gwe n'osala ala aka 3, oba n'okendeeza mu ssala. Osobola okukendeeza mu ssala, okendeeza essala n'okendeezamu rukun, twalaba kye bayita arkaani ssala, empagi z'omu ssala. Omusomo gwe twagusoma, osobola okuddayo n'okebera empagi z'essala. Kasita kwoleka empagi y'essala n'ogyerabira, bw'ogijjukira olina okugireeta. Oli mu ssala naye weerabidde empagi y'essala, olina okugireeta, yo togireka. Empagi y'essala yeeruwa? Okugeza takbiratul ihram. Takbiratul ihram ye takbira esooke mu ssala, Allahu akbar, etuyingiza mu ssala. Alqiyam ma'a alqudra, okuyimirira ng'olina obusobozi. Qira'atul fatiha, okusoma al-fatiha, alhamdu, bw'oba gwe imaamu oba sekyo nga weesaaza wekka. Arruku', okukutama. Arrafu minhu, okuvaayo mu ruku'. Assujuudu, okuvunnama. Aljulus, bayna sajdatayn, okutuula okwo kubeera wakati w'okuvunnama okw'emirundi 2. Attashahhudu al-akhir, tahiyaatu eri esembayo, n'okutuula ng'oli ku tahiyaatu eyo. At-tama'niina, okutebenkera. Okutebenkera kwe kuti? Kwe kuba nti osoma zikiri oba edduwa ereeterwawo mu kiyungo
n'ogireeta n'ogimalayo nga tonnaba kuva ku kiyungu ekyo. Ekyokulabirako samia Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Olina okuleeta rabbana walakal hamd ng'okyayimiridde. Bw'oleeta rabbana walakal hamd ate nga woli mu kukka, oli mu kugamba rabbana walakal hamd naye nga ate woli mu kukola ki? Woli mu kukka, oyagala teeka wansi kyenyi. Awo obutebenkevu oba tobukoze. Obutebenkevu okuleeta zikiri oba eddua dhikiri ey'ossola n'ogireetera mu kifo kyayo n'oba nga tovaawo kujjawo ng'ogimaliriza. Ekyo rukun oba mpaji mu mpaji z'essola. Empaji esembayo ye salaamu. Kati bino betwogeddeko ze mpaji z'essola. Woleka ekimu ku ebyo olina okireeta, tova mu ssola kujjawo ng'okireese. Katugambe watandise essola nga toliise takbiratul ihram, tugambe Allahu akbar, nojjukira ng'oli ku laaka yakubiri, omanya nti eri laaka gy'osoose ogisazaamu n'otandika eyokubiri ojjukiridde. Katugambe obudde ova wansi, nojjukira etaasala takbiratul ihram, omanya nti kati otandika bupya n'oleeta Allahu akbar takbiratul ihram. Kyekimu n'al-Fatiha, oli mu kwesaaza wekka obanga gwasaaza abantu banno. Al-Fatiha ogyerabira, tugambe mu laaka esooka wagyerabidde, nojjukira mu laaka eyokubiri eri laaka gye wamaze nfu ogisazaamu n'otandika n'eno nti kati eno esoose n'osoma alhamdu. Kati tugambe rukunu yo togireka, wasitako ojjukira nti wagyerabidde olina ogireeta, then womala n'ovunnamu oluvunnama luli olw'okwerabira. Ensonga eyokusatu woleka wajibu ebimu ku byetteeka mu ssala era olina okubeera nti okola ki? Ovunnama. Naye wajibu yo woogireka ng'ogyerabidde togireeta, sikyatteeka okubeera nti okola ki? Ogireeta, wabula ogenda bugenzi mu ssala tokimayo wajibu eyo oba ekyetteeka ekyo kye weerabidde. Ebyetteeka bye biriwa? Twabiraba era mu musomoni waffe ogwaggwa, osobola okuddayo n'olaba vidiyo ezo inshallah. Naye mu bufunze wajibaati ssala, ebyetteeka mu ssala ye takbiraati zonna zitwa takbiratul intiqal. Okugamba Allahu akbar okujjulukuka okuva mu kifo okudda mu kifo ekirala, ng'oggyeko takbiira esooka ekuyingiza essala. Naye zino endala zonna bimu ku byaki? Ku byetteeka. Kasita kw'ogyerabira, katugambe ogenda ku maviivi, olina okugamba Allahu akbar. Kati weerabira Allahu akbar eyo, genda mu maaso n'essalayo, naye kiteeke mu bwongo nti nagyerabidde, nyabidde ogamba Allahu akbar nga ngenda ku maviivi, oba Allahu akbar nga nva mu kuvunnama. Genda mu maaso n'essala ne bwe ogimaze okola ki? Ovunnama oluvunnama olw'okwerabira. Okwogera ekigambo subhana rabbiyal azim ng'oli ku maviivi, zino tuli ku wajibaati betteeka mu ssala. Ekigambo samia Allahu liman hamida eri oyo omuntu asadde yekka oba imaamu. N'ogamba nti rabbana walakal hamd, ogamba nti subhana rabbiyal a'la, jukira ng'oli wansi ku sujuudu. Ogamba nti rabbi ighfir li, ng'oli wakati w'envunnama ebbiri. Okuleeta tahiyatu atashahud, tahiyatu esooka oba ey'omumakkati, tahiyatu esooka. Ebyo betwogedde kati ebayita wajibaatu ssala, ebyetteeka mu ssala. Kasita kwoleka ekimu ku byo nga weerabidde, osadde dhuhuri maze laaka bbiri, obadde olina okutuula tahiyatu ne weerabira gwe n'osituka busitusi, ogenda okujjukira ng'otandise osoma alhamdu ku laaka eyokusatu, totuula wabula genda mu maaso n'essalayo, naye kiteeke mu bwongo nti weerabidde tahiyatu eyo. W'omala okusaala ng'ovunnama, bw'omaliriza eri ku nkomerero y'essala nga tugenda okulaba, ng'ovunnama sujuudu sahawu ebeera ng'ezibiikira ekituli ekyo. Ensonga endala esembayo, kasita kw'obuusabuusa mu laaka z'osadde, abaffe nsadde 3, nsadde 2, oli ku magaribi nsadde 3, nsadde 2, tugamba nti zimbira ku kitono. Oli ku magaribi ogamba nsadde, omutima gumu gugamba nsadde 2, omulala gugamba nsadde 3, oli awo byenkanyenkanye, tomanyi ki kyakusalawo. Zimbira ku kitono, kitwale nti osadde 2, osaale eyokusatu, gwe tobitufaayo, gwe zimbira ku kitono. Oli ku dhuhuri ya laaka 4, omutima gugamba nsadde 4, omulala gugamba nsadde 3, kitwale nti osadde 3, oyongereko eyokuna. Naye nga kisobola okuba nti ebyaddala
wabadde osadde nnya kale n'oyongerako yakutaano nyina okuba tomanyi gwe kitwale nti osadde ntono nti nsadde 3 oyongereko eyokuna wetu zimbira ku kitono olwokuba nti olemeddwa okulondawo osayire eyokuna then ovunname oluvunnama olwo tugenda tulaba tuvunnama tutya ekisooka tuvunnama okuvunama okwa bulijjo Allahu akbar subhana rabbiyal a'la noteka ekyenyi wansi subhana rabbiyal a'la novaayo Allahu akbar notuula rabbi ighfirli noddamu Allahu akbar subhana rabbiyal a'la Allahu akbar novaayo envunnama 2 tuvunnama ddi ovunnama muyimu ku bifo ebibiri olondawo kyoyagala either osobola okuba nti omaze essala tahiyatu eyokubiri isombayo Allahumma salli ala Muhammad wajmalize innaka hamidun majid bomala notola salam assalam ngatonatola salam katugambi ngatonatola salam katusoke nekyo omaze innaka hamidun majid essala ogimaliriza yonna naye tonatola salam kati awangu ovunnama Allahu akbar oteeka wansi ekyenyi subhana rabbiyal a'la Allahu akbar rabbi ighfirli Allahu akbar subhana rabbiyal a'la Allahu akbar notola salam assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah oba embeera emu embeera eyokubiri gy'osobola eba engeri eyokubiri kukubeera nti omaliriza ddala esswala notola salam assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah omaliriza esswala kakati novunnama ngomaze salam novunnama Allahu akbar subhana rabbiyal a'la novaayo Allahu akbar notula rabbi ighfirli Allahu akbar noteeka wansi ekyenyi omulundi gwokubiri subhana rabbiyal a'la Allahu akbar novaayo notula noddamu notula salaamu omulundi ogwokubiri assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah oba omaliriza okusaalako tofaayo ku byaguddewo mu sola okwo okuvunnama kuba kubizibikidde ebyo byonna byewakendezeza mu sola kasa kuba ogoberedde ensomesa ezo zetusomesezza nalwekyo mubufunze kibayita okuvunnama okwokwerabira هذا والله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته